basaba mutegeeze ensi ebikwata ku nsonga z'ettaka lya Buganda n'okusingira ddala ettaka lya Ssaabasajja Kabaka eriri ekigo. Mu ssemasonga etaano ze tutambulirako nga tusoosowazizza ey'okukuuma ekitiibwa kya Namulondo, ekitiibwa kya Kabaka mu mateeka. Ssomasengo endala y'ey'okukuuma ettaka lya Buganda n'ensalo zaalyo zonna gye ziyitira, era nga bwe mumanyi ettaka kyekyobugagga ekisinga kye tulina. Ssaabasajja Kabaka ye ssaabataka. Ettaka weeritali Ssaabasajja abeera ayuguuma ne ssemasonga esooka eba tesobola kunywezebwa. Ettaka kwetujja ekigulira magala eddiba, naye ate n'obuzaaliranwa bwaffe, ebijja byaffe, obuwangwa bwaffe, emiziro gyaffe gibeera ku ttaka lyaffe. N'olwekyo kikulu nnyo okulwanirira n'okutaasa ettaka lya Buganda. Ettaka eryogerwako eriri ekigo awali pulojekiti ya Ssaabasajja Kabaka eya Mirembe Villas, era nga ku luuyi olulala waliyo Serena Hotel Kigo eddukanyizibwa bapaala. Ettaka eryo liri ku official mile oba ettaka ly'Obwakabaka, era nga okuva mu nteekateeka y'endagaano ey'olwenda lyawandiisibwa mu mannya ga Kabaka wa Buganda, liri ku bulooka 273. Kampuni eyitibwa Kiham Enterprises eya Mwami Hamis Kigundu yagezaako mu lukujjukujju ate mu bumenyi bw'amateeka okuwandiisa ebyapa ebya freehold ku ttaka ly'official mile eya Ssaabasajja Kabaka, era nga beesigama ku byapa byafunibwa mu lukujjukujju okuva mu Wakiso District Land Board. Bagezaako okuyingirira ettaka eryo ku kifuba n'okutemamu oluguudo wakati wa Mirembe Villas ne Kigo Serena Hotel owalekebwa mukutu gw'amazzi ogutwala amazzi okuva ku luguudo okugenda mu nnyanja, kuba awo Obwakabaka bumanyi nti awali olutobazi olw'okukuuma obutonde tewateekebwawo kintu kyonna. Naye kampuni eno ya Kiham Enterprises yagenda nefunako ebyapa ne bituuzibwa ku mayiro y'Obwakabaka. Buganda Land Board yawakanya ensonga eno, era ttiimu ekulemberwa mukulu ono ali wano Omukungu Kaboggoza Simon bagenda okuwakanya kampuni eno, era ne babalaga ebiwandiiko ne babalaga n'ekituufu. Ne babagamba bajje embuga balambikibwe balagibwe byonna, era ne bajjako wano embuga mukulu Hamis Kigundu n'alangirira mu lwatu nti yali ebyokulwanyisa Kabaka n'okuyingira ettaka lye abivuddeko, naye ate oluvannyuma n'agenda mu maaso okwongera okukola obulumbaganyi ku ttaka lya Ssaabasajja lino erimanyiddwa ensi yonna nti liri ku official mile, era ne Kabaka alirinako ebyapa. Obwakabaka okuyitira mu ofiisi yange nga ssaabawolereza twalagira bannamateeka b'Obwakabaka K&K Advocates ne S&L. K&K Advocates ye Kiwanuka Karugire Advocates, S&L Sebalu and Lule Advocates okuwakanya obulumbaganyi buno, era okuyitira mu mateeka okuwaaba ewa Commissioner w'ettaka okusazaamu ebyapa bino ebyafunibwa mu ngeri y'amancoolo era mu bumenyi bw'amateeka, kubanga mu mateeka nga kooti bwe zizze zisalawo ekyapa ekya freehold nga nakyo kiba kyapa kyankomeredde tekisobola kutuuzibwa
wali kyapa kya mayiro. Tewasobola kubeerawo byapa bibiri ebyenkanankana ku ttaka lyerimu. Commissioner wa lands nga tumaze okuteekayo empaaba yaffe ya mu mwezi ogwokuna yayita bonna bekikwatako ffe abawaabi ne saidi ya hamu okukola kyebayita public hearing, okuwuliriza omusango guno mu bujjuvu nga buli ludda luweereddwa omukisa okuleeta empapula zaalwo ate n'okwewozaako. Era okuva mu mwezi gwokutaano okutandika ng'ennaku z'omwezi mukaaga wabaawo okuwulira omusango guno mu lujjudde nga buli luuyi lwaleeta ebiwandiiko byalwo era ne luteekamu okwewozaako. Nga ku luuyi Obwakabaka nga ogyeko ba pleader baffe care advocates ne Ssebaluwa and lay advocates, abaweereza okuva mu Buganda Land Board ekulemberwa Mwami Simon Kaboggoza, Dennis Senyomo akulira ebyemirimu, Dennis Buga yakulira ebyemirimu, Daniel Senyomo akulira timu y'abannamateeka, ne Kizito Bashir ng'oyo Ssaabasajja Kabaka gwe yawa obuyinza oba powers of attorney okuyimirirawo ku lulwe, babadde bagenda mu kkooti okuwaayo okwewozaako kwaffe. Hamisi Kiggundu ku luuyi olulala ne Edward Nakibinge ne lawyer waabwe Mwema and Company Advocates nabo be babadde ku luuyi olulala. Era ne wabaawo okuwulirwa kakiiko oba tribunal eyo eya commissioner ewadde buli luuyi omukisa okuteekayo okwewozaako kwayo n'okugyayo ebiwandiiko byonna. Ab'oluuyi lwa Kihama Enterprises baasaba kooti oba tribunal eno egende ku ttaka eyaze ensalo n'okutegerera ddala ekituufu abawozaŋŋanya kye boogerako. Era commissioner wa lands yakola akakiiko akakulirwa commissioner wa survey and mappings, ono ye mupunta omukulu ddala mu ggwanga. Ng'era akakiiko kano kaaliko ne Wakiso District Land Board, kwaliko abanneema abakola ku by'obutonde, ne kubeerako abasaveya abakugu okuva mu Makerere University bakakensa mu by'okupunta, era n'oluuyi olwaffe olwa Buganda Land Board nalwo ne lukiikirirwa nga 3 mwezi ogw'omunaana akakiiko kano ne tribunal bagenda okulambula ettaka kye bayita joint survey exercise, okwaza ettaka n'okulaba ekiriwo. Era akakiiko kano ak'abakugu kakola alipoota ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana ne kajanjulira commissioner, era nga amaze okuwuliriza obujulizi buno bwonna n'okufuna alipoota zino zonna, commissioner n'akakiiko ke akalina obuyinza mu mateeka okutunula mu nsonga zino era n'obuyinza okusazaamu ekyapa ekifuniddwa mu bukyamu, kalina okutunuulira ensonga eno oba mu mateeka kye tuyita issue, nti bwe wabaayo abawozaŋŋanya wabeerawo ekyo kooti kyegenda okusalawo. Era kooti oba tribunal eno yatunuulira mu nsonga oba ddala ebyapa bya Kihama Enterprises byaweebwa mu bukyamu ku ttaka Kabaka lyaga nti lirye lya mayiro. Olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno, commissioner wa lands yawadde ensala ye okusinziira ku katundu namba 9 ak'etteeka Land Act, era n'azuula nti alipoota y'abakugu yakakasa nti ebyapa Kihama Enterprises oba mukulu Hamisi Kiggundu byalina ku plots namba 23,974, namba 23,975, namba 23,976 ne namba 23,977 byayingirira ettaka lya Kabaka erya mayiro eriri ku byapa plots 38, 87 ne 99. Era akakiiko ne kazuula nti
okupuntibwa okwakolebwa nga bawa hamu ebyapa kwakolebwa mu ngeri etali ntuufu etali ya bukugu mu mateeka agakwata ku by'okupunta ettaka, era nti kyali tekisoboka byapa ebya freehold okukolebwa ku byapa ku ttaka eririko ebyapa kabaka byalina ng'ate ebya kabaka byo bye byasooka okukolebwa n'okuweebwa kubanga bisibuka mu ndagaano y'olwenda eyagabanya ettaka wano mu Buganda, era nga n'okuwandisibwa kw'ebyapa bya kabaka byatandikirayo mu myaka egya 1920, so ng'ate ebyapa bya Ham Enterprises oba ebya Ham byakolebwa wano jjo ly'abalamu mu 2019 mu mwezi ogw'E11. N'olwekyo akakiiko ne kasalawo, commissioner n'asalawo nti ebyapa ebyo byenjogeddeko ebya Ham Enterprises ebitudde ku byapa bya mayiro ya kabaka bikyamu byafulumizibwa mu bukyamu, era waliwo ebisobo bingi ebyakolebwa gamba ekyapa ekya freehold bwe kiba kisabibwa oba nga kikolebwa wabaawo akakiiko ak'omu kitundu akakebera ne kakakasa nti ettaka eryo teririiko bwannannyini bulala, wabula nga ebyapa bya Ham ebiwandiiko byawaabyo biraga nti akakiiko kaali ka Jansi Town Council Area Land Committee akamuwa ebiwandiiko, so nga ate ettaka ligwa mu Makindye Ssaabagabo Division, era yandibadde Makindye Ssaabagabo Land Division Land Committee eyandibadde ekola ku nsonga eno. N'olwekyo okusinziira ku ekyo kyokka ekyapa kino kyali tekirina mulandira mutuufu. Ensonga endala kuba Ham Enterprises ebbanga lyonna yawoza nti ebyapa ebyaffe tebigwa ku ttaka lya official mayiro ya kabaka, bigwa mu nnyanja, naye ate nga constitution akawaayiro namba 237 oba omulimu ogwakolebwa omulamuzi bamugemerire gwatekebwamu sente z'eggwanga nyingi, era eggwanga libadde lirindirira ebiva mu lipooti eyo okumanyisibwa ensi, ate ffe nga Buganda ebitukwatako tubimanye era tulabe engeri gye tutwala ensonga mu maaso ku bitukwatako. Naye yafeesi yange nga ssaabawolereza sinnaba kufuna mu butongole, era sirina bukakafu nti alipoota y'omulamuzi bagemereire yafulumizibwa mu lujjudde okusobola okujoogerako mu bujjuvu, naye singa efulumya eyinza okuyamba. Waliwo obutindo obw'embaawo obubadde buzimbibwa ku ttaka eryo nga butuukira ddala ne mu nnyanja, nga waliwo ne obuyumbayumba bw'oyinza okuyita bushak obw'ebibaati obutandise okuteekebwawo, nga waliwo n'obukatakata obutandise okuteekebwawo n'okubyalibwa, walage nti waliwo lumonde, nga naye ebyo bibadde bikolebwa ndowooza ababikola abakampani eyo nga balowooza nti basobola okubikozesa okwenywereza ku ttaka. Ekisooka twazibye we bayita okugenda okukola ebintu ebyo nga bwe tulinda okusalawo kwa komishona, naye engeri komishona gye yasazeewo bannaffe abo tubategeeza nti mu mirembe bandiggyewo obutindo obwo n'okubwamuka, kuba singa tebabuggyaawo tugenda era kuyita mu mateeka ge twayiseemu okugoba okusazaamu ebyapa ate tubakake okubajjawo, naye nga tekyandiretaagisizza ekyokubakako okuggyawo obuntu obwo kubanga bakiraba bulungi, ate ne bibabadde beesigamyeko ebyapa ebifu bakitegedde bulungi nti byakoze eki, nti byasaziddwamu. N'olwekyo tukubiriza abakampani eyo ne omuzirankima Miss Kiggundu nti mu mirembe aggyewo obuntu obwo kubanga tebwetaagisa. Tuyina ettaka eryalekebwawo okuyamba okudraininga amazzi n'okuyamba Mirembe Villas ne golf course ya Serena
obutayingira mu mazzi nakufulaadinga. N'olwekyo tumukubiriza nti babugjewo mu mirembe, ate nabo abadde batandise okujjawo nabo baveewo, kuba byonna kwe babadde bayimiridde babalaze nti bifu bwe fufulu.